diiru ya Museveni ne Muhoozi mutabani we ey'okufuga bombi era nga bino byatandikira mu Muhoozi project eyatwanjulirwa Sejjusa munnange eyongedde okukaatirizibwa Winnie Byanyima era ng'ono agamba nti Muhoozi power sharing deal nti Muhoozi Museveni power sharing deal nga eno egendereddwamu kulemesa bannayuganda oba kuteekawo omusanvu ogulemesa bannayuganda okubeera nga beerondera pulezidenti eyengedde nti Muhoozi Museveni power sharing deal eno nga plot to stop Ugandans from electing president nti ke kaseera bana basajja be-executinge pulaani yaabwe eno gye baludde nga bapanga ndowooza nga alinda Muhoozi akule wali emabega wonna nga asatu alaba kati no bintu byalowooza kamulinda aweze kwana bw'atyo kamulinda aweze 5 kakati munnange Muhoozi mu myaka gya 5 gy'alina diiru yiino eyogerwako Sejjusa eyajja ezimbibwa emyaka gyonna ne Dr. Kizza Besigye naye najja nga atutegeeza yatutegeezaako Dr. Kizza Besigye nti mu kalulu ka 2011 we yategeerera nti kirabika Muhoozi bamupulaaningira kubeera nga yasikira kitaawe ate era nga Museveni bw'obanga gwe olowooza nti ogenda kujja n'akalulu omuggyeko tekisoboka. Ekyo Dr. Kizza Besigye abadde nga ajja akyogera. Kati wetwogerera buli munnayuganda yenna ekyo akimanyi era mukimanyi bulungi nnyo nti ne Bobi Wine kennyini abadde nga ajja agamba esooka n'agamba nti Museveni gwe mukisa ogusembayo bannayuganda okubeera nga beetaba mu kalulu democratically buyinza bukyuke mu mirembe nti ekyo munnange bwakibuusa amaaso kiteeza bannayuganda balina okuyiya amagezi amalala. Era juzi ng'ali e Masaka yatukakasa n'atugamba nti ne bwafuna ebitundu 99 ku buli 100 Museveni tasobola kukkiriza kuva mu buyinza. Ekyo n'akitugamba. Kakati munnange ebibadde mu kalulu nga tumaze okubeera nga tubiraba kiba kitegeeza nti biri mu layini y'emu n'ebyo Dr. Kizza Besigye bye yayogera n'ebyo Bobi Wine byabadde nga gy'ayogera nti gwe bw'oba olowooza nti ogenda kusuula akalulu nga Museveni oba Muhoozi weebali nti obajje mu buyinza tekisoboka. Dr. Kizza Besigye era obumu ku butambi ndowooza ku basinziira okubeera nga bamunyweza kubanga ye yali yakitegeera dda okukyusa obuyinza mu Uganda olina kusala magezi malala. Kakati munnange UNAIDS Executive Director Winnie Byanyima era nga ono ye mukyala wa Dr. Kizza Besigye atutegeeza n'atugamba nti General Museveni ekigendererwa kye kyakubeera nga afuga Uganda ne mutabani we alongside nga bali ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba ekisanja ekitandise 2026 paka 2031 ekisanja ekyo munnange Winnie Byanyima mu byayogedde ebingi ebimu binakuwaddeko edda kubanga tulina okubeera nga tubyawulayawula tetujja kutabiikiriza byakkomera ate na bino nga asinzire bwali mu maka gaabwe e Kasangati ku lunaku olwokubiri Byanyima yategeeza n'agamba nti baawe okusibwa kuviira ddala ku kumanya ku pulaani eyo ey'okugabana obuyinza eya Museveni okugabana obuyinza nti bano baali baakiraba dda nti Museveni agezaako kuzimba mutabani we deni batuuke babe nga bagabana nti essaawa yakakati we bali obuyinza babutambuza bombi naye ekyebuzibwa ani asinga okubeera ng'awa ebiragiro ani asinga okuba ng'awa ebiragiro. Hillside View Apartments basange ejjanyiko kyaki aba Hillside View Apartments eyo gy'ogenda okusanga apartments ezinyirira okuzaama
ate nga buli kimu ekiri transport wa bwereere gwe munnange bw'otuuka e Namulanda kitendeka jansi ku Entebbe Road eyo yeri Hillside View Apartments ate nga ne Maintenance Palace balina solar systems zonna akugamba nti balina water pumps eza solar osima oluzzi water pump yonna gy'oli mu kyalo n'olima ku sizoni zonna kati omusana gwaka ate nga balina water heaters ez'omu binaabiro zikozesa solar kekereza amasannyalaze balina solar security lights zikozesa solar zeeteekako zokka zejjako zokka zeegira kitangaaza nanzikiza ne babeera ne CCTV cameras zikozesa solar teweetaga masannyalaze nti ate gaabadde gavuddeko tetumanyi kikyabaddewo nedda beba Maintenance Palace munnange dokita gyali mwaba mwetaaga dokita waali wano ku Uganda atalajja katambi genda kakuteerayo akalala dokita nga nnyonnyola kuba twamugonza twamufunako programs eziwerera ddala era nga nnyonnyola ebyenjawulo kati munnange General Museveni okusinziira ku byanyima era nga bino byanyima byatugamba si bipya mu matu gaffe pulaani mu kisanja kino pulaani y'ekisanja kino 2026 paka 2031 pulaani y'enkulu yakubeera okusinziira ku byanyima naffe kye tumanyi nti kyakuinstoolinga mutabani we olwo babenga be batufuga obumbula nga bafuga bombi balagira bombi amateeka tegakyakola be balagira ekkooti balagira amagye balagira buli kimu nti Besigye okusinziira ku byanyima nti Besigye akimanyiiko kino pulaani eno agimanyiiko era nga takkanya nayo kuviira ddala from day one yensonga lwaki ali mu kkomera okusinziira ku bino byanyima yensonga lwaki ali mu kkomera yensonga lwaki bamuteekako ekyokubeera nti yali ayagala kutta Museveni kubanga bino byonna yabisiinyaako nti gavumenti erina kubeera nga ekyusibwa mu makubo malala oba oyagala osuula akalulu tekijja kusoboka bwe tuli essaawa eno buli munnayuganda akimanyi nti Museveni kubibaddewo mu kalulu kano ke twakakuba emabega kano Museveni ebyakalulu abyekwekamu bwekwesi otherwise bo be bamanya ani awangula n'atawangula kati olwo Besigye yagamba tulina kunoonya makubo malala pulaani ey'okujjako Museveni erina kuba ndala nnyo Bobi Wine yagezezzaako kukikola nti kaasoloke n'akalulu kabeere nga spark then abantu bayimuke eddoboozi lyabe liwulirwe abantu kyensuubira okuba kye baalemereddwa okukola kubanga baataddewo okutya kungi nnyo mu bantu bambega bangi nnyo wano ewaffe nina abantu ab'enjawulo be mmaze okubeera nga nkontakitinga naddala famire zaabo ez'abaana abaasibiddwa ne bambuulira ekiri mu makomera n'engeri gye baabakwatamu omu ku bo aŋŋamba bw'ati nti waliwo omuvubuka yamusanga n'amugamba nti kankutwaliko ate otambuza ebigere otuuka eri n'alinnya ppiki olwatuuka ku poliisi n'akyama n'amuwaayo nti baabo be banno era ne bamusiba ne bamukuba bubi nnyo era taata we yagenza omunonayo neiba waffe wano kati kitegeeza nti waliwo abavuga bodaboda nga mwebali era nga bo balina okulaga nti bakola era nga bagenda bawaayo abaana abo badde bakola omulimu munene nnyo ate nga bamanyi abantu b'oku kitundu bamanyi bulungi nnyo nti abavubuka abawali ku dduuka liri abavubuka abawali abakanika amasimu abavubuka abawali abatunda firimu bano bonna babamanyi era amaduuka ago gonna gaabadde maggale agamu kye bajje bagaggule abavubuka beemuludde abamu baabanoonya ekyo ne babatwala baabanona ne babakola ki ne babatwala kakati ekyo ne kirabika nti kyakosezza nnyo obuuli awo puroguramu ey'abantu okubeera nti nno bayimuka nti bano olwedde babadde bataddemu abantu baabwe nga batambula era babadde bulijjo babajja beetegereza weewali bendera weewali buli kimu kakati munnange yabadde plan era ng'abantu babadde balina okubeera nga bayimukira mu protest vote kati ye yajja ne protest vote nti essaawa eno ekyo nakyo kikyalemye kati byanyima
agamba nti nno emisango gye bateeka ku bbaawe egya treason egy'okulya mu nsi olukwe, agamba nti egyo migingirire si mituufu, nti bano ekigendererwa kyakulabika nti bamuziba omumwa Besigye bamukuumira awo mu buwambe nga beerimbika mu kubeera nti yazza emisango naye nga balina kye baziyiza, kye bamanyi ono kye yakola ki, kye yayogeredde, era nga abantu bagenda kuba bagamba nti ddala kituufu Dr. Kizza Besigye yayogera ekituufu kyekyo, kati balina kubeera nga bamusiba. Kakati ono agamba nti nno Museveni agenda kukola ennongoosereza mu constitution nnyingi nnyo okusobola okuvalidatinga alleged arrangement, okusobola okulaba nga batuukiriza ekyo kye bategese, given n'okubeera nti nno yafuba okulaba nga akalulu kabbibwa n'ayingiza ababaka bangi nnyo mu parliament ng'aba opposition abakendeezezza nnyo, agenda kuliviregingira ku parliament afune support aseshuwalinge grip on power, yeeremeze mu buyinza ate atekeko ne mutabani we ku kifuba. Ebyo mbyogera bannayuganda basobole okubeera nga babitegeera kubanga babimanyi tuzinga tubibagamba ebbanga lyonna. Kati Byanyima agamba nti emyaka 5 gigenda kubeera gya kusoomoozebwa nnyo kubanga kirabika Museveni pulaani ye eyo ejjamu obuzibu oba nabo okusoomoozebwa ku sayidi yaabwe kubanga emyaka gimugenzeeko ekisooka. Era Josi yagamba nti yajja kuba ali waggulu ne Ibrahim simanya ne Muzeyi Kaguta nga batutunuulidde eno ng'ali mu ggulu. Kati emyaka gimukendeddeko, standby generator yaabo weeri ye Muhoozi Kainerugaba alina okukola kyonna ekisoboka kuba akimanyi talina buwagizi mu bantu, akimanyi nti abantu babakyawa tebabaagalira ddala, baatuuka n'okuwaba ebitundu ebitewali 3 ku buli 100 ne bagenda bagonnomolera Bobi Wine ebitundu ebiyingira 7. Gw'okitegeera ekyo okubeera nti olina obukadde 2 obukuwagira ate nga nabwo bubbe oli ng'alina abantu abamuwagidde abamuyiridde akalulu bali mu miliyoni 8. Gwekyo okimanyi kubanga ogezezaako mubba mwalaali n'afunda n'oga nti kale 7 ng'obbyeko just emu. Kakati ekyo Muhoozi akimanyi bulungi nnyo era kiba kitegeeza nti ng'abayeekera bwe bajja ne bawamba eggwanga lino era bwe balina okubeera nga basigala balina kukozesa mmundu. Kati bwe kiba kutegeka kalulu bakulimbye nga byagamba bino nti alinze Bobi Wine 231 bakati taata wange akukubye hands down nange nkulinze 231 nkuwangule ani oba gamba nti nange nkulinze 231 nkubbe, teri agenda kuddamu mu ebyo. Bannayuganda ekimulina okubanga mukimanya nti Museveni akimanya nti bannayuganda bategese tebadda mu kalulu yadde n'okulonda ababaka ba parliament tebajja kubalonda. Bannayuganda ekimulina okubanga mukimanya nti yadde n'okulonda ababaka ba parliament mubaleke temubalonda kubanga parliament kubasinziira kubaliviregingira okubeera nga ate kakati baagala tuyingiza mu system eri nti parliament ababaka ba parliament bebalonda president. Ekintu ekikyamu ennyo tifu twawukane ku nsi zonna olw'okubanga bannaffe bo beegwanyiza nga bamaze okubeera nga bawagira bannaffe ababuyabuya oba bannaabo ababuyabuya be bajja nabo abagwira. Kakati munnange bwe twogera ku pulaani eno, talks of a plan to have the Ugandan president only elected by MPs is not new. Sikipya gwe ebibuuzi oba ekiboozi ekyo kibadde ng'ekiboozi nti waliwo pulaani nti paalamenti ya Uganda egenda okubeera ng'eronda pulezidenti. Nsuubira okuba nga muganda wange Sikipya mu matuugo kuba kati wali obukakafu bw'ebyo abantu bye badde nga bajja boogera nga muwakana mwanedde oba nga muliisa ebijanjaalo empiso oba abamu nga mulina enjogereri eyazirinda boolwange kubanga zirinda boolwange era y'omu ku ebyo ebirimisa protest vote zirinda boolwange. Kakati Museveni newankubadde ng'eno pulaani ye naye si buli omuntu amukkiririzaamu. Kahindo tafiire ekyo ye yakyegaanirawo
suubira okubanga n'abalala naye nga Salimu Sale, Muhoozi, taata Museveni n'abalala bonna ababalya mu ngalo ekyo bakyagala kubanga bo already balya bafuna. Winnie Byanyima ebbanga lyonna abadde nga ajja ayogera ku bikyamu oba obunafu buli mu gavumenti ya Museveni era nga bo abamu basympathizers ba regime bajjayo ebyayita nti lwakuba gwe waliko mu relationship ne Museveni kakati kirabika olina obujja bw'ebintu bye babaamu naye ensonga zetwogerako za ggwanga lyonna biseera bya mu maaso eggwanga liwambiddwa abagwira era abagwira bafunvubidde okulaba nga waakiri batta buli muntu agezaako kubawakanya ekyo kirabiki obujulizi twakava bukuba amabega tetunaba na kubukuba amabega tukyabulimu muganda wange. Kale bw'oba oyogera ku kalulu nti oyagala kujjako Museveni na kalulu kakati guno gwe musumaali gusembayo mu coffin nti tekisoboka ekyo tekisobokerako ddala naye nti omuntu yenna oba oli awo yandibadde agamba nti anti kakati mmwe mwagala kyankalanya eggwanga lisobola okwewulira pulezidenti waalyo tukigezezzaako gwe mukisa ogusembyeyo tukirabye kakati kitegeeza nti tulina ate okulaba nga tudda ku mmeeza makubo kyamalala Dr. Kizza Besigye yali yayogerako makubo kyamalala kubanga era protest vote nkugambye nti bazirinda olwange abo ngo batadde awo abantu okweryamu enkwe ne balanga okubeera nga babega bannaabwe ne bayambako abasirikale okutulugunya abo bwe basuubira okuba nti bannupu mwalabye abantu be bakasa okulinnya mu muliro batambula n'embazzi batema enzigi z'abantu bakuba amasasi mu mayumba g'abantu be bateebereza okuba nti nno be bawagira enkyukakyuka kati okutya bwe kutenda okujja mu bantu ekituufu ki ekyokukola ekyo munnange tulina okuddayo ate ne turevisinga buto nsuubira nze munnange ye ndowooza yange oba owakana osobola okuwakana naye time yegenda okudisapprovinga kubanga tugenda kuyitawo wiikisi mwezi ogwokubiri ojja kuba omaze okubeera nawe okukkakkana kyamu butuufu bano abasajja baggugwa bye boogera nti fe abalina amagye fe abalina ki batuufu kitegeeza naffe tulina kwesalira magezi ebyaddala Mukama akuume.